Why didn't we make noise then? Anti fetwayogera nze nayogera there and then naye problem eriwo bannayuganda temuwuliriza new hard stuff temwagala new hard stuff mwagala nkwacho festival kyova oli aba politics wokudikuula mwagala nnyo because ye byangungu bannayuganda mwagala kuwulira bintu byangungu naye omuntu wakwanalizingira ekintu ekitakyamukiriza naga we have this problem oba twagala bikola ki I said Ugandans. Nera ologoje okukyagala n'omuwulire ng'omugamba kyamuzagala tajja kubeera time to analyze the software of the entire project tajiwadde kyeŋŋambye nti ennimi zino twetaaga tuziconnectinge ku bwongo time gye tulimu eno yabulabe ennyo otherwise tujja kwesanga mu nkambi z'ababundabunda e Congo nga ndi mu katenti wano kasimu ali mu kaliraanye wano bwanga Munyagwa mpaayo ku munnyo nini mpaayo nga SFC tuyisizaamu eggaali tegeja gituyisaamu. Is it too late for the opposition? Not yet too late. We need one to challenge this arrangement in courts of law. That's number one. To be on record that we have challenged it. What is it challengeable? Yes, it is. It is unconstitutional. It's an illegality. An illegality can be both. We were with him when one of our lecturers taught us about errant characters over crimes that are mara inse and mara prohibita. Yes, achimanche kitegeeza mara inse and mara prohibita. Mara prohibita ye crime eteeka ekintu eteeka likigaana obuganyi. To driving without a driving license teeka likigaana. Mara inse kyekintu nawe kyukkiriza on the face of it ngolaba okutaakaana ak'emyaka 15. So this one it is both kimenya amateeka it is both mara inse and mara prohibita. So kisobola okuchallengibwa mu courts of law. That's number one. Number two, civil disobedience. We can say enough is enough. Ne tukyatuka nedda bannaye ne batakola byafujjo tugamba naye abakozi tetugenda kuddayo kukola tetugenda kuddayo tweraliikiride President Museveni future yaffe tetugiraba amagye tulabogawo obuyinza bungi okutuwamba. We don't see our future therefore tetuddayo kukola sit down strike nga tokoze fujjo ng'okoze ekintu ekiri mu ssemateeka owakatale naga nsigenda kuddayo kufumba katogo owa takisi genda kuddayo kuvuga takisi owaki omanyi be muliko mu FDC kunoonya tutandike ekibiina ekipya twekate kubeegaali tugalire that is also madness kanjogereko that is also madness ebibiina by'obufuzi omuntu abeera ku kibiina FDC bakitute ebibiina by'obufuzi si ddiini ebibiina by'obufuzi si ggwanga nze Munyagwa ne bw'okola otya sobola kuva mu busiraamu it's part of me but part of my DNA ebibiina by'obufuzi si ggwanga nti ndi musoga nti kyuka obeere omunyankole ebibiina by'obufuzi mmotoka vehicles tuzikozesa kututuusa mu buyinza bwe mba ngenda e Masaka nga ndi mu primo naye kuba yinjini kyekiŋŋaana okuwalampa loole y'amatooke ne ntuula mu maaso wa driver watuula ne ntuuka e Masaka kakati nze olutalo kyobola si alulimu nti FDC bagitute biki noonya loole y'amatooke otuuke e Masaka anti nyinza ngambe situla wali mbizi nyinza okutuula mu etisa embizi ngambe y'amatooke ndabe ebira by'obufuzi biri mu birala nnyo n'obutatuulira bino by'ogambye okulinda illegality gy'ogambye yabeera committed by Mwami Museveni obuyinza ddala yateekera omulimu ebyo si bye bali kumunabira ddi mu kkooti kibiina kipya nti oba tuddeyo najja namu tuteese nti ate bino ate twegatte ku biriwo. You see, njagala mbabuulire tukkeza ensobi nnene ojjukira nze 2011 nali meeya naine emyaka 2 nabeera meeya actually ngenda kweza myaka 3 nali njiwezeza nga tusana mwezi gumu naye twali batono abakulembeze ba opposition mu Kampala n'emiriraano naye tetwakkiriza twakikola Dr. Besigye twatwala Dr. Besigye ne tukkaanya tetukkiriza President Museveni kunywa amazzi ojjukirawo ko tuwaka twavuga nti mukwipinga ebbizi tetusobola mukkiriza naye tetwakkiriza twaguguba naye these people we have so many leaders
naye singa ogenda yali IGP Kayihura n'agamba obuseera byali bitya mu Kampala ajja kunnyonnyola nti sajja tebatukiriza kussa. It is not. They are sleeping on job. They are sleeping on job. That's why President Museveni yabategeera weakness yaabwe. Kyabakola abateerayo kapooni n'alikinga information twawadde empuuga milioni 5. Buyinza nabuzeewo mu office mutaani omwalaga bino nabize bino bagenda okusetolinga ngekyakimaze nga ddamu atuula ati onaagira agambe nti kati sebona gwe twawadde wulira ate nono bamuwadde kakati agambe kati tugenda okushikakana nga muhozi vice president. So kyenkugambye nti all the opposition political commentators balina connecting ennimi zaabwe ku bwongo kakebo kave wano nga kakoona wano. Ekyo kijja kuba kikulunya abatuula amusore mumpulira ng'avuma, but obeera ng'oli anda okulumwa tosobola kubeera mukakkamu mu kwogera. Sorry, but abantu okukyamukiriza abantu kuluna agenda ninye ngenze mu America leero kati kenvaayo awedde myezi egindi leero kati awedde n'ogenda onomula ku red carpet akumba n'avaayo naga leero kati mumaze emmeri yiri etuuse emmeri mwagirabye eyeze kati bwagenda eno bajja mukwata gye ebyo ebiboozi time byabyo ewedde. Twogere ku reality n'obwesimbu kizibu kiba na Uganda kyetwolekedde ekyokubiri tugenda kisolovinga tutya. Bwana RCC, bawulira submission ya Honorable Mubarak Nnyoooo, wonna bwe mwasoma amateeka ate ne mugakukkira ddala. Alinga atiisaamu bali ku luutu oluvuganya gavumenti, wadde nga ku kireka kiba kikolera nti tabbu yonna gy'owulira ebaguddemu banga oba oyita obuyisaawo ng'otambula butambuzi. Still alowooza nti waliwo keesi y'amaanyi nnyo okukyalenjinga obuyinza obw'amagye obwaweereddwa ofiisi ya CDF kakati omutudde omukulu era nga ye alinga akibuka nti it was intended Mwai Museveni era kimanyidde ddala kyakola naye nga kiri kusitula mutabani finally elevate him atuulire eddalamu. Abe n'abatulaba obuzze ekibuuzo kibadde obuyinza buno nga His Excellency abawe by directive ate nkimanyi muganda wange akimanyi directive ya president is equally a law. Akaseera ako newe yandibadde yayogera naye abanamateeka abakugu nga bali mu both opposition ne private practice tebaavaayo okuchallenginga ekyakolebwa mu kaseera ako nga General Mbasumbadi ye CDF. Hakati nze nsuubira nti eyo position eri clear nti the entire legal fraternity ya Uganda yali mativu nti ekikolebwa that morally it could have issues naye legally tekina buzibu. And you see Article 98 ja kotinze, it's very interesting. Ntegamba nti walibawo president nga ye commander in chief, ye head of government, ante head of state. Na ya ate constitution yennyini eleta vice president. Ngemirimu gya vice president mu constitution tegiri clear. Nobo ojibikura wano. Emirimu gya vice president tegiri clear mu constitution. Kitegeeza nti bw'aba akola emirimu gye agikolera mu office ya president on delegated authority. Naye argument ya my senior brother egamba nti Abannayuganda be bafuula president. Kugamba naye kenyini obuyinza bwalina buli delegated to him. Ate lwaki vice president abukoleramu on second delegation. Kakati ate lwaki kati tubuuza lwaki delegating gwa CIC. It is the same thing. Okujjako nti constitution ya fanamateeka gensi yonna waliwo agali express nagali implied. Waliwo agotunula n'ogamba nti ne waliwo lyonoonyereza ng'okolesa interpretations zetumanyi, waliwo litro, waliwo golden n'ebirala byonna nga olina okujjamu argument ng'omaze okuinterpretinga amateeka. So n'olwekyo ojja kulaba nga
head of government ye president ne waliwo head of government business nga ye prime minister kakati lwaki olina head of government business ate nga olina head of government kitegeeza government waliwo emirimu gyerina okukola nga gyetaaga omuntu omulala okugimanaginga likewise UPDF ng'eggye ly'eggwanga lyenkuraze nti lirina okufiitinga mu vision 2040 lirina okubaako bye likola munda nga bitunulira ku one administration egye linaatambula litya okulaba nti vision 2040 tugituukako then command ya UPDF enaafaanana etya mu myaka gino okulaba nti by 2040 command efittinga mu the problems of the time then human resource capital gye twetaaga nga UPDF tunagituwako tutya mu 2040 nga kwegambe machinga ne vision y'eggwanga lyonna nekiba nti jja kwetaagawo eyo business ya UPDF jja kwetaaga okuba nti ekolebwa UPDF nga yo nga bwolaba government business ekolebwa office ya prime minister so nekiba nti awo weetaagawo okuba nti obuyinza bumu obaleka ne bakola business nga UPDF in terms of command, in terms of control, in terms of administration. Now, to me, the fundamental question should akabuza akulu kandi badde kagamba nti General Muhoozi Kino Rugaba okuba nti ye CDF olwaleero nga office gyatuddemu yawerebwa obuyinza obusoka kububaddemu afiitingamu kimbalina okubuuza kikyamu kyoli okuteekateeka munnamagye munne isi bwe twali tukula buli omu yateekinga direction waliwo yagamba nti nze ngenda kufuuka dokita n'asoma obusawo n'abukuguka waliwo yagamba nti nze ngenda kufuuka lawyer n'asoma amateeka n'agakuguka nze ne Munyagwa tugamanyi naye tumanyi kuba mundu waliwo yagamba nti nze ngenda kufuuka musirikale emyaka 25-26 n'agasoma amagye ate n'asoma ideologies z'amagye agensi n'asoma ideology y'amagye ag'abazungu UK Army n'asoma ideology y'amagye ag'aba Egypt ideology y'amagye ag'aba Korea ag'aba South Africa n'akomenkereza nga agasomera mu America hakati bwawo omuntu oyo azze n'afuuka CDF nga alina okubanga atwala mu maaso olugendo lw'okulaba nti UPDF efiitinga mu ndaba ya Uganda ya 2040 nze ndaba answer eba clear nti obusobozi bwe bitaba buyina onajja kugamba nti ate bwa combat command sajja badde mu command mu special forces nga commander enfunda 2 abadde mu land forces nga commander enfunda mabega kwawo yali mu combat operations mu Garamba yali mu South Sudan mu Congo hakati bobanga omuntu ayina ebitabo ayina expertise abadde mu kintu kyenga akikuddemu nga professional nzirwe nandiyagadde argument esigale ng'eri nti singa tabadde na bumanyirivu mu bwivu tabadde na experience mu command then teyandibadde afuuka CDF nga office bagiwadde obuyinza obu-organizinga n'okutereeza amagye kubanga UPDF has been professionalized yes naye ekyarecruitinga abaana ba senior 4 nejjukira nti orecruitinga abaana ba senior 4 naye nga ensi gyeraga twogera ku Kinzar missile z'abarasha twogera ku supersonic missiles naye ng'omwana waffe wa senior 4 gwe twagala amachinge amagye agakozesa technology bwetyo so what do you need weetaaga leadership weetaaga obukulembeze mu UPDF obunaatambula strategy ya UPDF eyatandika 2016 ne signing wa 2021 ne launching wa 2024 nga anaatambuza UPDF olugendo wana anagisetusa olugendo onagituusa ku level gye tujagala ku nsonga lwekyo nze sirabawo kizibu ky'amaanyi nnyo kubanga omusajja afiitinga singa abadde talina qualifications n'atuzibwa mu office eyo nga abulamu then the question of my brother would be valid but also you see Uganda wetuuse Uganda yeetaaga okumanya nti emubanja General Muhoozi akugamba nti Uganda etubanja kintu kimu patriotism okujagala mwoyo gwa ggwanga lwaki akugamba nti mwetaaga kubuna enjiri ya patriotism nti UPDF ejja kubanga yeetaaga abaana 18,000 between now and 2040 because force ya UPDF olwalire wakati 18,000 10,000
naye nga jukira by 2040 our projection is tujja kuba ne population y'abantu abasukka obukadde millions 5 millions. So wetaaga minimum amaje emitwaro 28 emitwaro 3 agana asobola okuwanira population eyo ng'ekulaakulana, because business bweyonge kukula wetaaga security ng'emala. Security no kubanga etamba n'omutindo ogwa ICT oguliwo. So omwana wa senior 4 nze siraba nti ajja kuba afitinga bulungi mu human resource gye twagala mu UPDF. So twetaaga obukulembeze mu UPDF olwaleero obunaasetinga trend ya recruitment y'abantu 18. Nze nandiyagadde wano bwe tutudde wano mu National Broadcaster tukubiriza abaana baffe waka basome science. Nti recruitment webanga esaba science ya senior 6 oba graduates tubenga tubalina. Niba kugamba nti abaana 18 olwaleero nga ba science bajja kukubula be nga graduates ba science bajja kukubula. So batube na mukuma na mukatono dala katono nnyo mwayi muhozi kanyolo gaba omulaba ku 2026 nga ali ku ballot. Two things. One, General Muhozi kino Lugaba ng'omusirikale takkirizibwa okwesimbawo ku ntebe ne baba ya LC1 mu ggwanga. Naye bino ebirimu bikulaga ki? Isi ballot paper ne Munyagwa byayogedde byawukanira ddala. Kati ballot paper kitegeeza nti aba asaba mandate y'Abannayuganda through a ballot. Neto sobola kusaba mandate ya Munnayuganda ng'oyambala uniform ya UPDF. So bw'asigala mu uniform ya UPDF gy'alimu olwaleero nga tali tayalinze 2026 tabeera ku ballot paper nga constitution entakirizibwa and by UPDF Act. Naye singa tomanya chance ejja nava mu uniform ajja kusigala nga Munnayuganda myaka 18 agirina, senior 6 simanyi tukyalinze ki ku senior 6 nga qualification ya presidency nga agirina. So okubanga yesimbawo nga avudde mu uniform nze ndaba ba qualifying ngo Munnayuganda yenna. Era omulaba nga esaba yonna ekintu kimu. I don't have that guarantee because since I am promotion is retirement board. Naye singa ava mu uniform asigala nga yena ebeetu nga Munnayuganda yenna okuyimirirawo. Gwalaba Baba TV ebisembye yawo mu seconds nga 3 sheka mwisha nga akonkuluzinga submission ye. Gwe jamu ekimu ku byo. Kuba wagandi ngakyali mu uniform wali eri tagira. Naye singa agira byonna kati gwe jamu kyo jamu byonna byo kati mulemu katono ddala bwe tukoma China eddakiika 30 malamba okwongera okutunuulira kati busobozi na ssuubi eryabo General Muhozi tumuvuddeko Honorable Munyagwa ab'opposition ababuulidde ekyokukola agaye nti olulimi lwabwe teluconnectinga n'eno kana akawaya akabeera tekatuuka wano wansi. It's up to them to pull the cable etuuke wanotuka. Tugenda kati mubali tebuyina makulu wano. Yes, no nakimanyi ffe twasomeranga nga ba ministers even a DEO even a DA district administrator nga baba settinga n'embibuuzo mu mocks. Who is the DA of Kabale district? Who is the DA of Kampala district? Ngane answer jukola ki nga tubasoma nako kanjagala obuzo omwana w'essomero erisinga wano Muganda. Who is the state minister for economic monitoring in Uganda? One aba wachita mu Uganda because there are too many. President Museveni kye yakola yakwata ofisi ye n'agiwa amaanyi mangi ng'omuntu yenna n'akyemalira ayagala ofuga eggwanga n'akwata ofisi zawansi zonna n'azijungulula ez'abanne. Ssemateeka si yamuwa ofisi gyawaayoku ekitiibwa y'abano ba RDC ate naye lwekigimuweesaayomu ekitiibwa nti because they are presidential representatives awulira bw'obanyooma bonyoomye awakufiirako naye bano baminisita bano baani takataka nyinyi yawa he can't give anybody kubanga waliwo naye n'omubuuza waliwo ayanyumiza nti yalina omukyala gwe yawa wekapukyolwa naakuba essimu alo nani what is the name of this public woman? She's Chekachi. What is her name? Chekamondo. Chekamondo. Oh, that one. Okay, put that one. You look for her second name. That is the in parliament. Mu parliament temba muchama. Mu parliament mu kantini temba muchama mutula na buli omu. General ali disgruntled odi omusanga awo. Again mseta usina mugano kwa president omusanga awo. So ebyo tubifuna. Woboli interested in information. Enchuka mu cabinet. President Museveni kakasa na ine wo mutuza wano no muchaza no mugatuli aba ministers bonga toina list.
tabamanyi beyakyusiza jjo tabamanyi takyabamanyi list bagirese abamu omanyi wano presidium tulina kituyita presidium eriko abantu bana obwa president wa Uganda buliko abantu bana president Museveni mutowe General Salim Sale mukyala we mama Janet Museveni mutabani we General Muhoozi aba buli omu atwala yamanya mu list ne bateekateekamu nawe nga muzeyi sayininga hansi where na yuwa okay mugende musome kakati temuli neera omuntu alowooza mbakoze cabinet wale ebintu bire bitakyalina makulu obwa minister reshuffle ne budget ojukiranga edda yegwe simanyi bwali wazaalidde oba oli wa myaka ki nga oba abasoma budget obureediyo bwonna mu byalo babuuliziddwa ebbeeyi ya sukaali bagisaze nga mu butuufu wayitawo olunaku lumu n'ogenda ku dduuka nga sukaali bamukoze eki nga budget ebaamu amaki wakyali awuliriza budget ekyalina amakulu President Museveni oyinza abuleka mu famire ye bano baminisita bonna temuli kati abakubya amabibi ne bamwebaza president webale kunzijukira webale okundaba nti nange nina obusobozi abaganda tulina olugero nandu tuyagala nti banne nebaza mwami Museveni ye yandaba mwaka obuntu anti abaganda tulina olugero simanyi bwe busoga gye luli nti eyali afudde bw'olemala teweevuma nsi kakati kiringa nze bansi bakeruzira mu basibe osi alondamu omusibe Katikkiro Katikkiro asanyuka nga mwadde wa Katikkiro naye nga naye musibe munnammwe naye advantage alina tasobola kumpi na toyi n'akawunga afuna kanene okusingako kakati bano Bakatikkiro fena tuli basibe naye muwako Bakatikkiro weebaza kikiriwo Agnes Nandu tubadde bamwadde wa Katikkiro bamugyeko n'abalala bonna Bakatikkiro tewali njawulo tewali temuli tebwa minisita president Museveni temulimu abalimu ku makulu amatono biba General ababalamu ku magezi ba General Tafiire General Katumba General Mbadi mposi ne mukyala we oyo minisita yenyina Jude mama Janet oyo minisita yenyina Jude oyo mukyala we neba n'abasigadde toddanga munakubyo tebikubalira nkona budde goli mukifaananyi kya president Yoweri Museveni kakati wano bw'owulira submission ya Honorable Mubarak Munyagwa ng'ekolamu amaanyi like tewali kintu kiriwo buli kimu kiringa kigumaza we are just posturing around you see Abe in 1957 1957 Buyindi yakwate embuzi z'abasajja batayibetta ba China nezisiba ati we azisiba China nenyiga kubanga yali perception ya China nti Buyindi esibye embuzi naye Buyindi yaragamba nti immigrants aba China bazze n'embuzi ne bayingira mu India ne tubawachi obuddamu omusajja nazimbira kwekyo yali wa opposition nazimba perception nti fite twasibye embuzi za China immigrants ba China bazze ne tubawachi obuddamu ne kibuna n'afuuka prime minister naye yali wa opposition so ensi yonna weeri opposition yonna weeri erina okukuriyetinga erina okuteekawo ekifaananyi bwe kikwatayo eba ekutteyo bwe kitakwatayo ekafiiramu kakati nze nkiriza ekifaananyi kyakisiige naye for how long kati moving forward nze nasanyukidde ebintu nga bibiri mu cabinet eno yonna ekisooka nti bw'olaba cabinet ministers no state ministers okujjako babiri bokka abalala bonna basigadde we bali kubanga buli minister afeedinga mu manifesto ya government eriwo waliwo emirimu gy'abadde yakatandikako nga okumujja mu kifo kye nga tewali nsonga ey'amaanyi ennyo president yabadde alaba nti asobola kutaataganya programu ya ministry nekiba nga kigenda kutaataganya social contract wa manifesto gye yatunda abannayuganda ne bamuwa obwa president ba cabinet ministers ababiri abakyusibwa ow'Ekaramojja n'owa defense waliwo ensonga enkulu ennyo zengenda okukwatako wano ekisooka the UPDF establishment
eyaronkinjibwa ennaku entono emabega ngezo obuyinza mu office ya CDF yeetaaga to be backed by the law, yeetaaga amendments mu parliament ya Uganda okulaba nti structural changes ezinaakolebwa zonna mu UPDF from now zirina we zisinzira mu mateeka. For example, ojja kusanga wajja kuwa joint command ya Air Force, then CMI, then SSFC and Armed Forces. Naye by law tekiri provided for. Ojja kusanga nti obuyinza mu office ya CDF bwagenze by directive of the president. So erina okubanga efunibwa ground gye bunaatula ne bunywa mu office ya CDF. Kwe kuleeta munamateeka Jacob Oboth. Nga Munama is a seasonal lawyer. He was once the chairperson of the Parliament and Legal Affairs Committee, Wemba Serabide, and he has been in UPDF now for the last 2 years and a half. So, okubanga yaletebwa nga Minister of Defense, nga munamateeka, kiraga nti ajja kuba akulemberamu bills zonna ezigenda kujja mu Parliament. Nga as president nga munamateeka agamanyi bulungi ajja kugasusula bulungi backed by the Attorney General's office gaveemu the bedrock of the military strategy ya UPDF ngegenda kumatchinga ne vision 2040. So kakati yabadde esooka mu defense eyokubiri yabadde mu Karamoja, and for that when it was eminent kyabere kino okuba okubanga emivu ejali mu fena tugimanyi ate okujogera ku TV esigala ngeri subjudice naye nga waliyo scandals ezaliyo allegations of corruption mubati na buli kimu. Abakaramoja ne basaba nti singa president otuyamba n'otuwaako omuntu anategeera ebizibu byaffe owaffe yennyini oluusi kijja kukendeeza emivuyo gino naffe tuganywe mu government. N'agamba nti okay kyemusabye Peter Rokeris mutwano mumuwadde katulabe kyanakola. So those two changes in my view were very significant because zigenda ku addressing the current needs of those areas. Honorable Oboth agenda ku addressing the legal needs of the Ministry of Defense and the UPDF establishment, then Peter Rokeris addressing ensonga ya Karamoja, I think conclusively ngajimalira. Then bogenda mu state tewamba demu reshuffles nyingi mu state ezabadde mentono to me one yabadde for Baram and Lian Aber yabadde to me a vote of confidence mu PLU. Nga Mwami Museveni yaina confidence mu PLU, a vote of confidence in Patriotic League of Uganda. Lwaki kubanga you see approach ya governance mu Uganda is a broad-based government. Atenga cabinet ya Uganda ebe non-partisan, but you can co-opt buli muntu yenna ayina idea esobola okwongera kutumbula omutindo gw'eggwanga. PLU nga civil organization ekugamba nti eyagala patriotism, abantu bategeere eggwanga lyabwe, kubanga nze wano nga nkikugamba abe n'abatulaba nti abantu baba n'olutalo ku ggwanga lyabwe mu kifo ky'okuba n'olutalo ku bantu n'ebibiina by'obufuzi. Nze nandinyumirwa nga n'olutalo ku Munyagwa Mubarak naye nga si oba ku FDC naye nga si lutalo ku Uganda ng'eggwanga, kubanga Uganda tegenda kukyuka. So mu broad-based government PLU ekugamba nti we must love our country. So president wa confidence gyafunye n'obwesige n'agamba nti Baram enjiro badde ogibuulira ne Abba mujje wano musembere kumpi mwongere okugibuulira nga mulina entebe mukoze ki we mutudde, kubanga olaba ne Mao yajja n'abalala bazze, kubanga it's a broad-based government. Ate cabinet ya Uganda by law teri partisan. President wawangula akalulu aforming a government, amateeka tegamugamba nti kola government nga ya kibiina kyo, gamugamba kola government. So those two appointments was a vote of confidence in PLU. Then appointment ya Fiona Nyamutoro. You see, Fiona Nyamutoro is an exception. Ye National Female Youth MP yakiikirira abawala
mu Uganda yonna mu parliament kubanga you see emancipation of women okujja abakyala gye baali kyali kyetaagamu extra effort kwe kuba ne ba woman MPs then ne female youth MP akati omuwala ono okumusembeza okumpi netiwaaka ye nga president w'eggwanga oba ogisokoddemu ate ekyenjawulo ekiriwo nti mu myaka 5 egyayita ba youth MPs abaaliyo tetwasobola kufuna mu minister wemba seerabidde so abavubuka babadde wano nga balina obusungu bagamba nti muzeeyi yatwerabira takyawa abantu baffe yakoma kuwa minister Ogwang ne Anite abaali bavubuka ba MPs naye cabinet 2016-2021 teyawa akati kino yakikoze okulaba nti asika eriro y'abavubuka kubanga abavubuka bafomenga bitundu 7 ku 10 by'eggwanga kubanga tuba considerinze bulungi bakyasobola okuvaako ensonga nga si nnungi ye abba one abali chairperson wa youth National Youth Council so combination eno y'abawala bano nze ndowooza eyongera okunyweza abavubuka si bonna naye nga abavubuka ono bayogeddeko abaconnecting olulimi n'obwongo ku mugendo oguliwo and finally cabinet eno si transition in my view sikuvaako kwa president transition kwe kusanga nti obuyinza obungi buli mu mikono gy'abantu nga feesi mpya nga basobola okuwa essuubi sobola omuwala wa myaka 33 nola omuvubuka wa myaka 44 n'amufaanana abantu bafuna essuubi nga talisi gye tulaga obuyinza buzenga bukola kimukisemberera Mubarak has made a key point rather a key point which I don't agree with in his submission. In my view, a minister is only a political head of a ministry. Obuyinza mu ministry obukola fundamental impact over enchukachuka y'olubeerere kubeera mu mikono ya permanent secretary. Kakati minister ne bwabanga wakiwago ne bwabanga wamaanyi agafaanana naye nga PSW is not a mover. The minister cannot have an impact. So therefore, ate akubye nnyo bw'atuuse ku budget. The minister can't have a budget. Yeetaaga ssente. So n'olwekyo nze ndaba nti si kituufu nti minister talina buyinza kubanga obuyinza obusembe buli mu mikono gya PS. What we should advocate for kufuna muzinga zino kwe kulaba nti wabaawo a cohesion enkolagana ennungi makati wa minister permanent secretary achieving the strategic objective of the ministry. Well, Honorable Munyagwa njaga tumaliriza naawe. Of course bwawumba olabanga ekintu akiwadde gumba okulaga nti minister bambi baba baliyo nga balaba baba TV nkamugisha yatuyambyeko abantu butatukuwa mu bituli. Size kuyamba ba minister nzo okwogera ekituufu nga bwe kiri. Anti oli eyo yayogedde kikyamu so mwami Sempijja tutunulidde nga bino bibaddewo nga bano bakava e Masaka PLU nga ndi twagize mwami Sempijja yali e Masaka yali omutegesi omukulu musajja watu bigenda okumaliriza byonna nga alaba alinga aviiriddemu awo kitegeeza ki ku Buganda tanaviiramu awo ne Masaka ne bendo Sempijja omuzannyo agumanyi bwe gutambula tanaviiramu awo kati na advisor mulamba yegasse ekyaddeko General Muhoozi nga ye leader wa PLU tomanyi General Muhoozi yadde senior presidential advisor yes kati balabye nti tayinza kubeera CDF ate commander in chief n'asigala mu bya PLU ebyo balina okuteekawo omuntu omulala kati Sempijja ngambye office gy'alindiridde tebibadde bya nti oboth yategeera amateeka eno UPDF biki wano tebimatalinga omuntu w'amateeka tebimatalinga wano Honorable Kamugisha ebyo tebimatalinga ojja kujja mu parliament ojja beera ba government ya President Museveni ebyambye amateeka biki tebimatalinga nti waliwo nfuga y'amateeka gamatalinga mu ggwanga muli enfuga y'amateeka kino yakivandulu it's a military dispensation oba okitegeera kivanduro uyu alina diguri 3 bwe bamuwa RDC bamutwala ekyankwanzi emyezi 6 n'asooka akyapa omuguu lwaki uyo takulimba abayogera muleka n'akola this is a military dispensation
so mwami Sempijja teyaviiriddemu awo deployment ejja he has to head kino ekya PLU balina kisigazaawo nga kikulirwa somebody who is senior ali ku level ngeya Muhoozi wabadde and Sempijja is a better person tosobola kukirekera bano abalala bano ba junior abaddewo so Sempijja is going to be redeployed ogenda okulaba ab'e Masaka tebatya Sempijja waabwe nnyo bali bunda bibali mu bintu bino emivuyo gyonna egyokulanga President Museveni asikiza mutabani we General Muhoozi asikize mutabani we gwe bayita Ruhamya ne mu dynasty Museveni atufuga 5 General Muhoozi 4 Ruhamya 3 then mpozi Allah yalituwejjana Uganda tusalire eddala omulundi gumu Allah mpozi yalituwejjana tu watu kaba weddemu essuubi sikugwamu ssuubi ge mazima ye reality nga Dr. Bwana akugamba nti oyina omusujja gw'ensiri oba oyina typhoid kikirizo omere eddagala bino nze mbyogera kuzuukusa bannanga aba opposition tusale amagezi bakuliisa dda kati wammankirabye munyagwa yali adda buli bwoyogera ebitawa aba foot soldiers essuubi ng'olina okubanga bakulinze wali kawempe katumulinda akalulu katulabe ngajje atubuulire General Muhoozi nze ne mukalulu akawedde nalina chance ekwata tiketi ya Nuuku alaba ngisaba waliwo ebisebaamu save me from that crap please ngambe maze mbyofuza emyaka 24 bino byogera si bye baagala okuwulira sikyayagala kubeera kansala wa Muluka sikyagala kubeera kansala wa Gomba sikyagala wa meya wa division n'obwempisi kyabwagala what are you talking about tombulire nzijja n'omutwe gwange ng'okugasa nina degree bbiri z'emakerere so tonteeka bigambo mu kamwa ekyemmanyi kye nalowoozezza nyina kebe eva ku bwongo ekwata ku lulimi nti Sempijja yagenda okwassa enkagali wa PLU sobola okubala omuzannyo katunulya mu nyombo zaabwe z'aba Nuuku zaademu ne bampuuga obadde tulaba batambi bwange nga batambuza bwe yanayogera emyaka 2 emabega lwaki babitambuza I always tell you the truth nabyogera olwo ne banvuma tubamala ne babitambuza ne bino byola njogera wano biwe mu mwaka gujja baba bitambuza Munyagwa yayogera Munyagwa yatugamba tuteekamu omutwe balina abebweru babasunsula n'ebisenge byonna gye wayitidde boyogera nabo abawa bana bali ku butambi obwawa abo balina bye boogera bali bweru wa ggwanga ne basunsula akati g'omalira kubudde abantu b'ebweru twasitanga kimasanaku essaawa zino bali Boston balina ekipa za wayini bweziti nene abamu bamaze n'emyaka 3 tebadda wano tamanyi nakumanya kiri nze olenda beke Boston balaba bakuba Muhoozi nti Muhoozi alina okulembera eggwanga lino si byagala alina nkugambye 50% bamuwadde ekikulembera eggwanga you better wake up olabe ekyokukola bw'onoonya walagi Boston n'ozamba ojja mu stoppinga ebizibu byonze sinywa walagi nkugambye gwe oba oli ku kiba walagi n'oloota ng'olaba Muhoozi agudde wali owa president umulemye nga tolina but you can resist that. That's the truth. Kiringa kugamba nti 2026 President Museveni bw'akomawo agenda kubba akalulu tolokaba olwo bamuguze but these youth must know nti ebisinga bye bali mu kuyitamu twabiyitamu 2000 bino bye bali mu kwogera bino 2021 aja agambye oyijjukira wali wazze Kampala aja alagidde ebyo nze nali ku lusegere lwa Besigye mu 2021 wano went ADC ebisinga tubirabye so bwengamba nti akakalulu bagenda katubba kati nogagwe bakuguze I just keep quiet bwekugamba nti Mbapa agenda kuteeba nogamba ono akyusa awagira ono bamuguze kati kiringa bwe tulina Man City fa Arsenal okusa weekend ero kati neva nengamba nti Arsenal midfield yayina esobola kubba goolo 3 gwa Man City bw'otetegereza kati Munyagwa bamuguze abasene kati what nze nkwadde advice nti Arsenal egenda kubba goolo nga 3